Rahima Nampeera mwana wa myaka 8 era ng'abadde asoma mu kibiina kya 2. Mu kiseera kino ono takyasobola kugenda mu maaso na misomo gye oluvannyuma lw'okuzuulibwa n'ekituli ku mutima. Omutima gumukubira ddala ate ekintu kimuse kale awolo bwatuuka emisumaali gimuwereega omutwe ne gumuluma nnyo. Okusinziira ku Mariat Zalwango mama w'omwana ono mu kumuzaala bamutegeeza nti buli kimu kiri bulungi wabula ng'enzisa ye teyali nnungi. Omutima gwali gukuba nnyo nga gukuba naye nga nenbuzaabuzibwamu nga ndaba si ye mulwadde nga si mulwadde nti olina mbeera ku kitanda naye nga nange emiremire gyezibwa kwanda omwana wange akugaggwawo naye nga talwala. Mu kukula yatandika okufuna endwadde ezimulumba ne zitandika n'okumumalako omubiri. Okulaba nga ndaba mu butuufu emirembe gimpeteko omwana anywa naye omwana wange ndaba aggwawo ate ng'atera okulumizibwa mu lubuto n'omutwe nga gutera omuluma. Kati ne ŋŋamba nti bannange neefuna omuntu n'ava ku magezi naye akubuulira omwana ono mutwaleko emulago bamukebere. Bwe yaddukira mu ddwaliro kwe kukamutema nga bwe yalina ekituli ku mutima era yeetaaga kulongoosebwa nga kyetaagisa obukadde 18 bw'agamba bw'atalina. Nasooka n'entula n'endaba n'eyamba kati ssente enzigye kuba dokita olina okutambula okunoonya essente omwana wo alongoosebwe mu bwangu kubanga buli bwe yeeyongera ekituli kyeyongera buli bwakola ekituli kyeyongera. Kati ye n'omwana we basaba bazira kisa okubadduukirira okulaba ng'alongoosebwa. Ekya looya nsaba abantu bankwatiseeko bannongoose ekirooto kyange kituukirire. Nsaba kunnyamba kunkwasizaako omwana wange alongoosebwe buli omu kyalina oba kitono oba kinene. Nsaba mbu ekitiibwa baddizeewo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.